Webale nnyo okulabanga ebigambo bino n'obigabanako n'omuntu omulala tomanya osobola okumufuukira omukisa. Omusajja omu mu biseera Yesu we yaweerereza yali muzibe w'amaaso ng'asabiriza. Era Yesu bwe yali nga n'atera okuyingira ekibuga Yeriko n'abasanga ku njegoyego z'ekibuga ekyo. Omusajja ono bwe yawulira oluyeegano n'okuleekana n'abuuza nti kiki ekyo, ne bamugamba nti Yesu Kristo Munnazaaleesi ayita. Kyemanyidde ekigambo kino kyakwata ku bulamu bwe, kubanga bwe yakiwulira n'aleekaanira waggulu n'agamba nti Yesu omwana wa Dawudi nsaasira. Ndowooza nti muli yali awulidde ku musajja ono obanga ategedde ku byakoze. N'amanya nti guno gwokka gwe mukisa gw'alina obulamu bwe okusumululwa, kubanga ekyamazima Yesu yali tajja kuddamu kuyita mu kkubo eryo okusinkana omusajja ono nate. Oluusi tuba n'emikisa mitono nnyo okusinkana Katonda n'okutukyusa, nga bwe tutagikozesa tetulinayo mukisa mulala gwa bulamu bwaffe kuzzibwa bujja. Lowooza ku bigambo ebizibu bigambibwa bulijjo ku njiri gy'owulira n'amaloboozi ag'enjawulo agoogera ku bulamu bwo. Oluusi oyinza okubeera nga kye kyokka gwe mukisa gwokka gw'olina obulamu bwo, okukyusibwa n'okudda obujja n'okutereeza obulamu bwo. Kirowoozeeko. Naye omusajja ono bw'akoowoola ennyo Yesu omwana wa Dawudi onsaasire, ebiri mu kitabo kya Luka essula 18 singa oba osomye olunyiriri olwa 38 n'olwa 39 lugamba nti naye bali ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera okwogerera waggulu nti Yesu mwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta waali. Omusajja ono bagezaako okumusirisa naye n'ayogerera waggulu nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Abantu baali baleekaana, ebiina byali byonna bireekaanira waggulu. Luyoga lwali lw'amaanyi. Olaba n'omusajja ono lwamuleetera okubuuza, kitegeeza lwali lunene. Lowooza ku kampeyini raali oba Besigye oba Museveni ngaze mu kifo, buli muntu ngadde eno n'eri, abeejaga, abaleekaana, abayigira waggulu, abavuma n'ebirala bonna nga bali awo. Naye omusajja ono bwe yaleekaanira waggulu kyafaanana nga ataawulikike, kyafaananya nga ataategeerwe, kyafaanana ng'eddoboozi lye ligenda okubuulira mu ly'abalala. Naye njagala nkutegeeze nti si bwe kyali. Mu basajja bonna abaali beetolodde Yesu, yadde bangi baali baleekaanira waggulu, nti mwalimu amwetaaga, mwalimu amunoonya, mwalimu ayagala kubeerawo okwo, yadde baali baleekaana. Olw'ekyo ye yalina omutima ogumunoonya, Yesu yamuwulira nga kiringa nti yekka yalina obwetaavu. Nekye njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti eri abo abanoonya Katonda, bwe boogera n'eddoboozi ery'omwanguka eri Katonda, Katonda abawulira nga bo bokka be boogera. Teriiyo mbeera ya nsi eyinza kuziyiza Katonda kukuwulira. Teriiyo mirimu giyinza kuziyiza Katonda kutegeera kiri mu mutima gwo. Newankubadde ng'ensi edda eno n'eri, newankubadde ng'ensi ejjudde obutabufu, newankubadde ng'ensi ejjudde ebibuzaabuza bingi, naye nina kye njagala nkutegeeze, omutima ogunoonya Katonda aguwulira, ng'oyinza okugamba nti gwe wekka gwayogera mu nsi yonna, abalala bonna basirise. Eri abantu abanoonya Katonda, Kristo ajja gye bali newankubadde nga tebalina kumanya nti abategedde. Mukama akumanyi, Mukama akutegeera. Bw'obanga omunoonya ajja kukuwulira. Bayibuli egambye nti Yesu n'ayimirira. Omusajja yekka omuzibe w'amaaso ye yasobola okuyimirisisa Yesu, abalala bonna tebaasobola. Bw'atyo Katonda bw'afaanana gye tuli. Omuntu yekka Katonda gw'assaako omutima gwe n'ebirowoozo bye, yoyo amunoonya okulokolebwa, yoyo amunoonya okukyusibwa, yoyo amunoonya okuzibwa obujja, eyayana mu mutima gwe okumufaanana, oyo ajja kumusisinkana amukyusa amuzze bujja era amuwa obulamu obuwanguzi nga bwe yakola eri omusajja ono. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.